Kungana oliyindira mu kibuga San Francisco ekya California mu America. Omukulembeze w'Abannayuganda bano omukyala Henrietta Wamala mwasinzidde n'asaba gavumenti ya Uganda ekole kyonna ekisoboka okubanga eyamba munnayuganda awangaalira ebunaayira naddala ku nsonga y'okufuna ebiwandiiko. As Ugandan legislators, those of you who are members of parliament, I encourage you to listen to us as diaspora as we share our stories with you, especially on trade and investment. Where there is an opportunity, I ask that you can harness those opportunities and give us a chance to be able to come and invest in Uganda without hurdles. Bano ekyobutaba na biwandiiko bikakasa butuuze bwabwe kibaviiriddeko emirundi mingi okufiirizibwa mu ngeri ez'enjawulo n'obutafuna mukisa kwetaba butereevu mu nteekateeka za ggwanga. Kino kyayina kituyamba nti ababitambuliso basobola okujja n'abantu ne bakuŋŋaana abantu 1,000, 2,000 ne bakola gundi ne ba meeting mu one place. Naye singa otambula okugenda Washington DC ng'olina famire y'abantu basatu n'ogula tiketi z'abantu basatu ne musula mu hotel ne mugenda ku embassy, simanyi ngeri ki gye basobola okukikolamu cost eyo ne bagisavinga omuntu anoonya ekitambuliso. Naye era n'ekirala tujja wano okulaba oba tusobola okubaako n'ebintu ebimu bye tuyinza okukwataganamu okusuubula okujja wano tutwale ewaffe, naye nga tukyayina emiziziko egimu egikyatusumbuwasumbuwamu nga entambuza y'ebintu tusanga nti nno wano teri si nnyangu nnyo nga bwe tugiraba e China, bwe tugiraba e Dubai. Kale ebyo byonna byebimu ku bituleeta wano. President Museveni ne cabinet tuteekewo embeera ku luno abantu naddala bannaffe bano abawangalira eno bambi sente ze bakola bazifuna nga bamaze okutawaana nnyo ate bazikomyewo eka zidevelopinga ekitundu kyaffe badevelopinga ensi yaabwe. Nange nja kusanyuka nnyo nga bannalwengo b'ensanze eno bakomyewo eka nebako bye bakola naddala ewange mu lwengo. Wabula ekitongole ekikola ku bantu abafuluma n'abayingira eggwanga ekikolera wansi wa Ministry ya Internal Affairs kirambise bulungi engeri gye bagenda okufunamu passport ezibakakasa nti bannayuganda. Kati kye tukola bwe tujja wano ne tukuwandiika eyo information tugifuna mu real time. Bwe malira okuwewandiisa bw'opa nga information etukako Kampala nga tukola passport, tumala okugikola nga tugiteeka ku courier nga tugiweereza omuntu abeera eno mu diaspora. N'olwekyo abantu baffe ababeera eno tukimanyi nti bakola nnyo, tebalina budde, bakola misana, bakola kiro, ate beetaaga nnyo ekintu kye tuyita passport n'endagamuntu. Kyetuvudde tuteekawo enkola ebanguyiriza okufuna service eyo. Fenga ministry, fenga gavumenti tufaayo nnyo ku bantu baffe ababeera erudde eno kubanga tuze tukiraba nti naye kasente ke bakola eno bakaweereze waka. Akadde kano bannayuganda naddala abawangira mu nsi ya America ne Canada n'amawanga agatali gamu bali wano mu kwefumiitiriza ku nsonga ezitali zimu. Stephen Chwanka, BBS San Francisco mu California. Stephen Chiwanuka ate empaka za